Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olunyiri lwaffe olwaleero luli mu Yokaana essula 3:16. Olunyiri luno luganzi. Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. N'olwekyo wano walabika nti waaliwo ensonga y'okubula. Katonda n'atuteerawo omukisa tuleme kubula, kwe kuleeta Yesu Kristo. Ekyali kisobola otubuza byali bibi byaffe n'ebyo bye twasikira okuva ku jjajjaffe Adamu. Naye Katonda omukisa gwe yateekawo kati sekinnoomu ku ffe kwe kukkiriza omukisa guno tuleme okubula naye tubeere n'obulamu obutaggwaawo. Adamu yalema okututuusa ku bulamu obutaggwaawo. Katonda kyeyava atutemera ekkubo eddala lyeri omulokozi waffe Yesu Kristo. Mwebale okuwuliriza. Ndi omukadde Kyeyuni okuva mu busumba bwe Ssemuto, mweri yeye Kapeeka mu kkanisa ey'Ekisimula. Nsaba Mukama abawe omukisa. Amiina. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi wange nkyeno nina essanyu okubeera wamu naawe nate. Nebaza Katonda nti atukuumye bulungi ne tuuka ku ssaawa eno nga tuli balamu. Era nsaba Katonda akukuume n'okuyita mu nnaku olwaleero. Tujja kutandika n'okusaba. Ayi Kitaffe omulungi, weebale nnyo okutuwa olunaku olujja. Tukwebaza kubanga otuyisizza mu kiro kyonna, otukuumye, otulabiridde, era otukeesezza okuwulira ekigambo kyo. Tusaba ojje obeere wamu naffe, omwoyo waluŋŋamye buli omu awuliriza puroguramu eno era andaba enkya eno. Omukisa gwo gubeere naffe kuyita mu nnaku lwonna, era tuyige okuva gy'oli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kaakano puroguramu eno nga bwe mumanyi mbasabira era njagala muyite bangi. Tosirika kubanga n'okuyita mu puroguramu eno nga twogera ebigambo bino n'ebirala byonna TV yaffe 3ABN byeweereza tubuulira enjiri. Abantu abawerako basazeewo okujja eri Kristo okuyita mu kuweereza kwa TV eno. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. N'olwekyo enkya eno era nkukubiriza obuulireko banno, baliraanwa abo, mikwano gy'abalina TV, nabo basobole okutweyungako. Bingi bye tusobola okugabana ate nabo ne bazuula obulokozi obuli mu Kristo nga bayita mu bigambo Katonda by'atuwa okwogera gye bali. Puroguramu eno mujjukire nga mubagamba etandika saa 12 n'etuuka 12:15. Mukama anyweze amaka gammwe ne bonna abawuliriza enkya eno. Kaakano omutwe gwa leero gugamba nti tosaanye, mpozi katogere mu Luganda nti ky'otonalya tokyesunga, si weewaawo.
ekintu oba tonnakirya enjogera eyo weeri wano nti kyotonalya tokyesunga. Omuzungu agambye nti don't count your chickens before they hatch. Obwana bw'enkoko otaddeyo amagi 12 emirundi mingi kintuuseeko nti mba njagala obukoko nga bungi. Akati siri mulunzi nnyo wa nkoko naye bwe mba n'ebukoko bwange waka nenga nti kankawa amagi 15 kalula obukoko 15 nga nti kati singa mbeera n'obukoko 15 nakali ne kalula 10 kali 13 awo mba ngenze mu bukoko 3 mu buubwo nga kijja kuba kirungi naye taliko kusanyuka. Naye kyotonalya tokyesunga kubanga oluusi ogenda okumalako ng'amagi amasumba ge mangi agatayaluddwa agatavuddeemu bwana. N'olwekyo omutwe guno gutulaga nti ebintu bingi bye tukola mu nsi muno tusaanye okufuba okubiyiga n'okunyiikira okubikola obulungi. Ate bwe kituuka ku mulimu gwa Kristo tusaanye okukenneenya n'okuyiga Bayibuli kyegamba kubanga kuno si kuzannya. Lugendo lwa Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali wano teyali ku muzannyo naye yatulaga nti obwakabaka obw'omuggulu buyingirwa na kuwaguza. Tulina okuyiga, si kwebaka bwebasi, si butabuulira banno, naye tulina okukola omulimu gwa Katonda. Oluyinza okujjukira luli mu Bakolinso ekisooka essula 3:6 nti nze nasiga Apolo n'afukirira naye Katonda ye yakuza. Nze nasiga Paulo bw'ayogera, Apolo n'afukirira naye Katonda yakuza. Ekigambo ekyo wali ofuddeyo kiraba. Lumu ngenda nga nina okwogerako n'omuntu ne Kristo eri Kristo. Kati bwe mba ngenze eri omuntu oyo nga ntuukawo nga ntandika okwogera naye nga mbuulira nti ebigambo by'oyogera nabiwulirako. Waliwo abooluganda abajja wano, yali ali mu kaduuka nga kali kumpi n'oluguudo abantu bayitawo. Kati nange bwe nali mpitawo nga ndi mwoyo naŋŋamba nti omuntu oyo ndowooza wandiyogeddeko naye olaba otya. Kati neŋŋenda yalina kadwaga store ne neefuula agulawo Panado ne tutandika emboozi ali ne kasitoma nze. Kaakati ne ntandika okwogera naye ku bya Kristo. Kati naye n'ambuulira nti waliwo yakola ki? Yali yabimubuulirako. Ne Paulo kyagamba nze nasiga, kati oli yali yasiga kati nze nali nfukirira. Naye nga Katonda yakola ki? Yakuza. Ekigambo kino mutima gw'omuntu oyo n'omwoyo wa Katonda n'akola mu bulamu bwe n'asalawo okugoberera Kristo. Tekitegeeza buli muntu k'omufiireko, gw'omubuulira, gw'omuleeta, gw'omubatiza. Ekyo kiba kya muwendo nnyo singa okituukako. Naye ate gwe osiga ensigo yo. Oluvannyuma lw'ennaku nnyingi ejja kulabibwa ng'emeruse. Kubanga n'abalala Katonda ajja bayisaayo. Katonda yakola omulimu gwe naye ng'agukozesa ffe. Ekyo tusaanye okikkiriza. Nze nasiga, Apolo n'afukirira, naye Katonda yakuza. Omuntu omu tuyinza omubuulira abantu 10 naye oluvannyuma n'agamba waayi Katonda ono naye ndiko nnyo, ndowooza waliwo ensonga, kampeeyo obulamu bwange. Oluusi nga Katonda agenda atandika omumulaga n'ebyayitamu n'alaba nti tasaanye kuzannya. Katonda yakuza omulimu gwe mutima. Ffe bwe tumala okubuulira tusabire abantu ba Katonda. Katonda omwoyo wajja kukola omulimu mu bantu bano. N'olwekyo ebigambo ebyo tubitegedde. Okusiga kyeki? Kwe kubuulira ekigambo kya Kristo n'okitwala eri omuntu. Kristo bwe yali ng'aleeta olugero luno yalaga ensigo ezimu zaagwa ku ttaka nga tewali ttaka ddungi, ku kakubo ke bayitamu, endala zaagwa mu maggwa, endala zaagwa ku ttaka eddungi. Ensigo ezo twaziwulirako. Kristo aba alina kyayogera. Gwe siga ensigo tofaayo, ettaka liri litya.
ensigo tozikekereza gwesiga ekigambo kya Katonda naye kijja kumeruka ekimu bwe kimeruka ng'ekyali mu maggwa naye ebizibu by'ensi ne bigenda nga bikitawaanya naye Katonda yamanyi Katonda yakuza Katonda tajja kulekerera mulimu gwe tajja kulekerera kanisa ye Katonda yakuza kakati bwe tutuuka ku okufukirira gw'osobola okusiga omulala n'afukirira nga bwe nagambye nti zinagoberera ng'omulala yakolayo dda nali ndi mu kufukirira ate ffenna twali tulina okukwasa omuntu oyo Kristo nga tumusabira era ennaku zino nina ekinnumiriza nga nina ate okuddayo mukebereko kubanga mpisizaawo akabanga ate nga sigendayo ogwo mulimu gwaffe tube nga tugendayo nga tugenda tulambula abantu baffe muli mutya abantu ba Katonda balina okuba n'okwagala kwa Kristo yatambulanga ng'atambuza n'entambula tewaali yatambuzanga na bigere gwe teweeganya kuba ne Mukama waffe yabeeranga mu ggulu awatali ttaka lino erimusaabaana yalibeeramu n'alituulamu n'alitambulirako entuuyo n'azisaza ebibatu naye yali atulaga kyakulabirako kakati osobola okusimba olusuku kwe kubuulira enjiri Kristo yakozesa nnyo ebyokulabirako ebyennimiro era mu kiseera kino wiiki eno tujja kubanga tutunuulira ebyokulabirako bino ebyennimiro omulimi naye bwe tusimba ebimera byaffe bibala mangu ogenda okulaba kati ng'eka ninayo akatunda kennasimbuliza nenkateeka awantu naye kagenda nga kabala ebibala kwegamba kaluddewo nnyo naye kati katandika okuleeta ebimuli ate ogenda okulaba ebimu nga bikunkumuka so ng'obadde obala ebimuli noga nti kati nno olwaleero bumulisiza 15 singa buli lunaku bunaamulisa 15 eyinja nakutundako kati ffe wetulowooza naye ebibala ebyo tebijja mangu owulidde kubanga kyetaaga ettaka woosiga kyetaaga obudde embeera y'obudde eri etya bwe tuva ku ekyo kireetamu okufaayo twalabye nti Katonda afaayo atulabirira atukuuma bulijjo eri omubi naffe tukuuma ebimera eri embeera embi ng'ey'obudde ne tufukirira ne tulaba ebiwuka ebyo byonna twabiiseemu dda ensolo n'ebinyonyi enkima ne tuziraba tulina okufaayo kaakati ebintu bino byonna nga biri ku bimera birwanyisa ennimiro zaffe tweme kufuna kirungi lwaki Kristo akozesa nnyo ennimiro omulimi kubanga kituwa okutegeera amangu nti buli lwosiga ebintu biyinza okukola ki biyinza okufuna obulabe oba obuzibu ne bitavaamu kyoyagala naye tugamba bugambi yo nabuulirayo dda namalayo dda naye ofuddeyo okufukirira waliyo afukirira ofuddeyo okulaba waliyo ebikungulwa omuntu bw'olima ennimiro yo n'omala okukabala awantu n'osigawo ddala tofaayo kugenda ng'okeberayo nze nabeerako nga nina ennimiro naye nga nina okuddayo n'enkeberayo buli lunaku akakatunda ke mbagambye buli lunaku nkeera n'enkatunulako buli kawungeezi bwe nzirayo singa buba bukyali n'enkatunulako n'enkawa oba amazzi ng'embeera bw'eri enzibu kati kitegeeza nti tulina okulabirira ennimiro zaffe kakati ebintu bino birwanyisa ebyo bye tusize ate ne tulaba nti bwe tutuuka okumulisa si bibala bimuli n'ebibala bibala olaba omuntu ayinza okulaga oba ekimera kiyinza okulaga nti kimulisiza nnyo mbagambye nti akatunda ogenda okulaba ebimuli 15 olunaku bwayitawo ennaku 2-3 ng'ate 8 gukunkumuse kati mba sifunye ebibala 15 n'olwekyo buli lwabaawo okumulisa sisaanye kusanyuka nnyo ne ngamba maze ngenda kufuna ebibala 15 olw'okuba ebimuli ndabye 15 wabaawo okufaayo wabeerayo okulambula wabeerayo okulabirira
ebimera ebimu biyinza okuba nga byamusituka birungi naye ate bwe bibeera ebirungi tekitegeeza nti bijja kubala ebibala. Wayinza okujjawo era ensonga. Waliwo kye bayita banana wilt. Ekitoki kiyinza okuva wansi nga kinene kirungi kine endagala nnene n'ogamba kino kijja kuleeta ettooke. Naye wakati wali nga kigenda okussa ne wabeera banana wilt. Eyo ekireetera okwengera endagala ne kiggwamu amaanyi kivaamu ne kivunda ebimu bisiguka ne bigwa n'okugwa. N'olwekyo bwe tusiga tetusaanye kulowooza nti ekintu kino nga tekinnaba kubala tikigenda kubala, kubanga waliwo wakati ebizibu bingi ebiyinza okituukako naffe tulina obuvunaanyizibwa okukola omulimu munene. Lwaki ebyo tubyogedde bwe tuti? N'eri enjiri bwe kityo bwe kiri nti tuyinza okufuna abagenyi mu kanisa ne tubaaniriza ne babeera awo nabo ne balabika bannaye nga musinza bulungi tusanyuse nnyo omwoyo alina kyabalaze nate tugenda okulaba nga tebadda. Ebimuli bimuli n'ebibala bibala naye wakati awo okuva ku bimuli okuva ku nsigo gye tusize okutuuka ku bibala tulina okukola omulimu munene nga n'ogumu ku mirimu egisinga obukulu kwe kusaba, okusabira abantu ba Katonda. Ewo bw'obeera eka osabirako ku banno abatanategeera Kristo. Ekibuuzo kino kinene nnyo kubanga bw'oba obasabira kitegeeza nti naawe wamatira ddala nti wazuula ekyama eky'obulokozi ekisinga obukulu mu bulamu bwo, ekyama eky'obulamu obutaggwaawo, ekyama eky'okubeera mu ggulu nga ddala si bulimba naye Yesu Kristo yennyini yayogera. Lunaku luli nabalagako ku Yokaana 14 emisula esooka eyokubiri essula 14 olunya olusooka okutuuka ku lwokusatu ne mbalaga nga Kristo yagaa nti yagenda otuteekerateekera ebifo. Singa tekiri bwe kityo yanditugambye. Nakyogera ku lunaku luli. Naye Kristo yennyini Bayibuli ate ng'ebigambo ebyo yabyogera ye yennyini omwana wa Katonda era omulokozi waffe yatufiirira. Bwe mba nga nakkiriza Kristo mba nazuula ekyama eky'obulokozi. Buli lwe sikibuulirako balala kitegeeza si kikulu nnyo gye ndi, saakitegeera, ndiyo bubeezi. Ekyo nga kyannakwate. Waliwo lesoni gye twayitamu ng'etunnyonnyola nti tusaanye okubuulirako abalala ne tubeera ab'omukwano ne bannaffe olubeerera emirembe n'emirembe tutya. Singa ndi mukwano gwo nenzija ne nkubuulira Kristo tetugenda kwawukana nga tufudde mu nsi eno. Ow'omukwano gwo ne bwafa mu nsi eno n'akulekawo naye olina essuubi nti ogenda mumulaba abeere mukwano gw'emirembe n'emirembe kuba buli obulamu bwa mirembe na mirembe. Buli lw'oleeta endiga, buli lw'oleeta omuntu omwoyo eri Kristo oba ofunye ow'omukwano gw'olibeera naye emirembe n'emirembe kubanga ebyandiko ebitukuvu bitugamba. Gwe lwaki olemu okubuulira abantu ku Kristo ku kyama ekyo kye wazuula n'okisirikira ne kibeera nga kikyo? Ekyo kiba si mutima mulungi. Buli muntu omulungi ayagaliza munne, twagalizaga ne bannaffe obulamu obutaggwaawo. Mukama ng'atuwa omukisa. Kakano enjiri nayo bwetyo nti abayizi ba Bayibuli baliraanwa baffe tubabuulire ku kigambo kya Kristo. Naye bwe tumala obabuulira baliraanwa baffe bano batandika okugenda nga balaga nti bagadde ekigambo. Ng'omulimi bwafuna ebimuli ne bimulisa nabo batandika okumulisa ne batandika okugamba Mukama mulungi ne batandika okwogera ebigambo by'Abakristaayo. Naye tugambye nti Omwoyo wa Katonda yakyusa emitima. Ffe tusobola okukola kyonna kye tukola naye si ffe tulina amaanyi agakyusa. Ne Kristo yakyusa, Omwoyo wa Katonda yakyusa emitima gy'abantu. Olw'ekyo bwe tumala okubuulira enjiri ate tulina okusabira abantu ba Katonda. Tulina okubalaga okwagala kwa Kristo.
ennaku zino ku kyalo kw'embeera kuliko omutaka omu eyagenze yafudde, naye bwe naddayo saategeera nga ndaba emmotoka naye nga emmotoka si nnyingi akawungeezi ne simanya nga ate siraba bantu bulungi kubanga omulambo gwali tegunaleetebwa kati ne sigendawo. Kakati nengamba njagenda enkya olw'enkya lwe lwaleero kazi bakedde nnyo ne bagenda saategedde naadde ndowooza n'ayitawo leero. Kakati okwagala kwa Kristo kutegeeza nti singa banno babeera mu bulumi, singa banno babeera obubi, Kristo tulaba yagenda ewa Laazaalo era tumala okumaliriza okugenda kwekwo nga yakaabirayo n'amaziga. Kakati yakaabirayo amaziga lwa nsonga nnyingi bw'okiyingiramu naye nga n'ekimukuzo kubanga mukwano gwe yali afudde, naye ng'ate bano tebategedde nti Kristo ye nannyini bulamu. Kubanga bwe yabagamba bajjeewo ejjinja ate bo ne bagamba oli yavunda nadda, singa wali wano luli. Kati nga tebamanyi nti ono ayogera asobola okumuzzaawo n'aba mulamu, era ebyandikwa bitulaga nti yamuzuukiza. N'olwekyo naffe twagalize bannaffe obulamu obutaggwaawo, twagalize bannaffe obulokozi, tubabuulire ku Kristo. Era kati wali nasubidde okubalaga okwagala kwa Kristo, okugenda okubeera nabo obaoliawo n'okwogera nabo ku Kristo nga nfunye akakisa nandyogedde ebigambo ebibiri ebisatu nze ne mmanya nti njogeddeyo, nasubidde omukisa ogwo. Ffe tugabana n'abantu naye okukyuka omwoyo wa Katonda yakyusa emyoyo gy'abantu. Tusaanye okubeera abasabi, osabira banno kubanga oluusi ensonga eno nayo kanjogereko, oluusi tumanyiira okwesabira ffekka. Ne bwe tulaba Kristo yasabiranga abantu. Kakati gwe bw'obeera eyo osaba n'osabira banno mikwano gyo, naddala n'osabira abo abatanategeera Kristo, Katonda abakuwe naawe oyogere nabo, ate abawe n'abalala nabo boogere nabo, kwega tukole omulimu gwe. Atugamba nti ffe tulwisizaawo okudda kwa Kristo kubanga abantu bangi tebannafuna mukisa kwenenya na kukyuka kujja gy'ali. Tayagala n'omu azikirire n'omu bw'ati. Kakati oyogeddeko n'abantu ku Kristo. Tulina obuvunaanyizibwa okubalaga ekkubo erijja eri Yesu. Ffe tubalaga ekkubo. Abantu bano tubakwase Kristo. Naye tulina okujjukira nti nga tugabana okukkiriza kuno n'abalala, Katonda naye ali wamu naffe. Katonda tayinza kwerabira mubuulizi wa njiri. Era ebigambo bino bijja kukola ne mu bulamu bwaffe nnyo nga twongera okunywera n'okutegeera. Buli lwe nsoma ebyandiikibwa nange nyongera okubitegeera kuba nina obbinyonnyola omulala ajja kumbuuza ebibuuzo. Olaba bwe neetegeka naye nze nviiramu awo, ekyo nakyo tujja kiraba mu maaso. Pawulo yakiraga bulungi ng'awandiikira ekkanisa mu Kolinso ti ogwaffe kukola, kusaba, kugabana, kuyita bantu kujja eri Kristo. Tulina okukola, tulina okusaba, tulina okugabana ekigambo kya Katonda, tulina okuyita abantu okujja eri Kristo. Tetusobola kulaba biri mu maaso. Tetusobola kumanya nti kati wembuulira enjiri mujja kuvaamu abantu 50 oba 3 bano benjogera nabo bonna bagenda kukkiriza Kristo. Tufuba mu maanyi ag'obuntu naye tetwerabiranga kusaba, okusabira abantu bano. Mu kanisa tuteekewo abantu baffe abasaba nga basabira abagenyi baffe abajja. Abamu Kristo yennyini abaleeta gye tuli, tukole ekitundu kyaffe abanyweze mu kukkiriza. Naye tukikole ekyo. Tetusobola kulaba ekinaddako mu maaso nga tuva kati wano we tuyimiridde. Naye ffe tugabana mu magezi gaffe gonna Kristo g'atuwadde ekigambo kye eri n'abantu abalala. Nga tukikola ku Sabbiiti, tukikola mu bulamu bwaffe mu nnaku 6 nga tuli ku mirimu gyaffe. Buli lw'ofunayo akakisa
ng'okikola. Ndi munafu nange naye twekubirize nga tusabiragane abantu ba Katonda tukole omulimu ogwo. Kristo ajje akomewo atwaleyo gy'ali naffe tubeere eyo. Ky'otonalya tokyesunga gwe gwabadde omutwe gw'ekigambo kino nti bwe tubuulira enjiri tetusaanye kubala nti nze kati mbuulidde abantu 40 nedda tebannaba kunywezebwa eri Kristo. Ekkanisa ya Katonda abantu ne bwe baba nga babatizibwa tusaanye okubakolamu omulimu ogw'okubalaga okwagala kwa Kristo, okubeera mikwano gyaffe, kubayita bajjeko mu maka gaffe, okusaba awamu nabo, okuyiga nabo Bayibuli n'okubayigiriza okuyigiriza Bayibuli. Kubanga oli agamba nti we should make disciples of men. Tubafuula abayigirizwa. Bwe tubafuula abayigirizwa ate nabo bafuuka abayigiriza ne bayigiriza abalala. Kristo yajja n'atuyigiriza, Bayibuli ne tugisigaza tugirina buli maka. Kati naffe tulina okuyigiriza abalala tubalage ekkubo ettuufu ery'okutambuliramu eribaleeta eri Kristo. Balirabe nabo balisome nga Bayibuli yeeyogera, tetunyumya linyumye, ebyandiikibwa tubirina. Naye bwe tukomawo kumpi ne tubuulirayo ne tusirika, kitegeeza nti oluusi abantu bano baba tebannaba kusalawo bulungi mu kukkiriza, ne bwe baba babatizibwa baba tebannanywezebwa mu kigambo, ate ffe ne tubaleka nga kasita bazze mu kanisa. Kati bwe bayingira mu mulyango gwa wankaaki ate ne bafulumira mu gw'emmanju, kubanga wakati awo tewali kwagala kwa Kristo, tewali kuyiga Bayibuli, tewali kubasabira. Omukwano tebagulaba. Kristo yatwagala era n'atuleeta mu kukkiriza ekigambo kye. Kakati olunyiriro lw'Abakorinto olusooka 3:6 nga mmaliriza lugamba nti nze nasiga, Apolo n'afukirira, naye Katonda ye yakuza. Katonda atulinze tukole omulimu gwaffe, yakuze afune endiga nnyingi mu kisibo kye, obwakabaka bwe bujje ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kale katusabe. Ayi Mukama Katonda waffe tukwebaza nti ffe watuteeka mu mulimu gwo omukulu gw'okulokola emyoyo. Naye tuli banafu naye twagala era tusaba amaanyi agava gy'oli. Enki eno nsaba abaddewo n'abaza nabo abalabi bange abalungi obawe omwoyo wo okukola mu bulamu bwabwe, obakozese babeere emikono gyo nga bakola omulimu gwo mu nsi muno gwe watutuma okukola. Olwaleero kalubeera olunaku lwe banaafuluma nga baagala okukuweereza n'okwogerako ebigambo ebyo eby'amawulire amalungi eri abantu bo mu nsi eno. Obwakabaka bwo bujje naffe tubeere naawe, eyo nga Kristo gye yatusuubiza okubeera, gy'atuteekerateekera ebifo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.